Ekitundu ekyokuna. Yezu asisinkana nnyina. Mariya omubeererevu bwe yawulira nga batwala omwana we okumutta, n'adduka mangu, n'amusisinkana mu kkubo eriraga ku Kalivaaliyo. Bwe yalaba omwana we n'alwala nnyo mu mwoyo. Ebitalwalika, ekigambo Simewo kye yalanga ne kiryoka kituukirira ddala nti empiima erimufumita omutima, n'ajjukira ng'abantu tebalirema kuzikirira wabula ng'omwana we abafiiriridde okubalokola. Awo n'akkiriza Yezu afe abantu abalokole. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatirwe ekisa, agiwa ekiwummulo eky'emirembe. Amiina. Ebiwundu ebya Yezu, Ayi Mariya obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yezu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi ng'otufiirira ku musaalaba.